Kale, mulungi atulabira ku Thunder Media n'atulabira ku SRK Media tuweeraziza mwebali nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutulaba mwebali ku subscribinga mwebali ku sharinga na buli kimu kye mukola na buli kimu gwatana subscribinga just subscribinga n'akadaako okatiikinge ate obeerenga omanya buli mboozi gye tuba tuleese ebeerenga ekutuukako mu bulungi tukuweretera emboozi tezityobola oba oli mwana n'omwana wo mu ddiiro oba oli muli naye ku laptop oba oli naye mu mmotoka ng'ali ku ssimu asobola okubeera nga aziraba so tweyune okubeera nga tukutuusaako ebya ddala nze Ssaalongo Ranks Kalyango leero nina omugenyi waffe olunaku olwaleero musajja wammwe musajja waffe abulaabula naye tumugwikiriza mu mpolampola nga womanyi ekigambo serebu kivaawa ekigambo celeb wankya nnyo okuyita omuntu ekigambo celebrity kiva mu celebration kiva mu kigambo kye bayita celebration nti omuntu gwe basanyukira akuba abantu abamu bamanyi okumisusinga ebigambo kiri ndoza mu nkola yaffe wano okumisusinga ebigambo oli n'onsanga nga tamanyi celebrity tamanyi famous tamanyi popular tamanyi known tuina n'ebigambo biri bye twade tuwakanako hit song it was hit song ne hit hit mega hit ne hit song anti mega waliwo bagamba his song went berserk oba it's a bash it's a hit it's a mega hit I mean mega hits it's all over nterimu na kuwoza mbusimanyi waliwo influence wano waliwo influencer yagikoze bwati ya pushinze it's mega it's like anatomy nkirenga bolaba omusana nti omusana oli fetugamba esan naye omuzungu ye omusana mu science eno mu science omuzungu omusana tulina bwe twaguyita nti the giant nuclear radiator so it's beyond kale tuli bijja bikyukana tuli ne Dax Katero nako lwale soko obuze ku balabi baffe abalungi abatulaba yonna gye musinzira mbalamusaako amwe bale jonna gye mutuusaako engalo nkimanyi kati holiday abaana bali waka buno obudde abaana bali ewaka ba students njagala kubagamba nti okuwumula si kutuuka buno bwe budde bennyini mwolina okukola revision n'okutunula mu class mwolaze okumanya nti wendaze wano kuba wejjajinga wano mu holiday then n'aba performance obubi it's high time to pull up the stockings tukyuseemu then abazadde buno bwe budde ate abaana lwe bakwetaaga ennyo kuba buno bwe buzadde wano omuzadde ate walina okusomeseza omwana mulina okubeera nga mulina TV guides mulina abaana content ki gwe balaba bintu ki bye bawulira kyonna kiri ku bazadde bayisa bati abaana okubuuza somero si erijja okubayigiriza ekyo kirina kuba waka charity begins at home abaana okuyiga Katonda okusaba si somero lye likiyigiriza ekyo omuzadde yakikola so buno obudde abazadde balina okutekinga roles bwe tuba tugenze mu holidays bwe tulina okwekyekingira mu morals zaffe z'abaana baffe nga ffenna kituufu ndowooza okitegedde so omuzadde ali eyo abaana woba TV olina kulaba kati ennaku zino kimanyi nti TV tulinawo ze tuteekamu password ogamba baana bange tebajja kulaba eyo kuva dda kyalingawo lwakuba nti twalawo nnyo ffe just okwemblessing ebintu bakolanga PG parental guidance nga ffe tetubitegeera tulaba PG kategeeza ki parental guidance byabangawo nga omanya kati nze nkuze nsobola okulaba katuuni naye nga mulaba ku neighborhood naye nga okuyitamu okulaba katuuni sooka onaba ebigere ojje otuule olabe akantu k'ebigere kaali kantaba nga tulaba That's Life mwattu sooka musooke munabe nga oba tonaabye gamba kitegeeza TV yabanga ne PG mu ngeri yaayo anyway Dax waliwo ensonga ziringa nnya ze njala twogereko olunaku olwaleero ndowooza wiiki ewedde wemba siri mistaken twalabako ebbaluwa
eva ewa Genosale ng'egoba abayimbi bonna ne bannabitone abalala ababadde bagenda eggulu nga basabiriza bakuyise na kusabiriza mutatanganya emirimu gya Geno eggulu. Tetugenda biddamu lwaki yawandiikiddwa gw'osuubira Geno abayimbi abagendayo simanyi goba wali ogenzeko eggulu. Eggulu nze ŋŋendayo okuwa Genosale togenda nko wa Genosale abayimbi ababadde bagende wa Genosale kiki olowooza ekibadde kibatwalayo? Omanyi nayogerako ko mu interview emu tijja kulya bigambo byange kankiddemu nti enjuki bwe ziraba omuntu awakula omubisi zirowooza azaagala, zirowooza munne waazo, ngeri jajja n'aziteerateramu ebintu twawo n'ekituufu kiri nti aba talina kyazaagaza, azaagaza mubisi gwazo era omubisi ogwo bagunuunamu kyova nti okumanya nga abatazaagala enjuki ezo si zaabayagala era ne wazze okuwakula omubisi ajja yeebisse yenna so singa teyeebika ajja buzi najja mukwano gwazo kuba yabadde aziwa ebyokulya. Kati value ya artist yonna eri mu bamugoberera abakugoberera be basalika then oba toyina kyeweetaagisa. And to keep your value it is your pride. You have to know your pride. Abamu bakiyita ego oli bwakiraga no akayeewulire si okumanya pride yo si kwewulira oba si kwematira wabula kutegeera kukola ki mu budde kinawa olina okikolera. Yes. Anyway musically bwotulaba music egyabadde ajja emabega eri nga tulaba artist mugenda ne mukola shows era ne mufuna kyatuuse ekiseera ng'omuntu okukola shows alina kumala genda ggulu afuneyo ssente ajja ategeke show. Kino kitwala wa music? Omanyi leero waliwo ekintu kye bayita free economy. Mu economics mulimu kye bayita free economy. It's a type of an economy, market economy. Free economy nti buli muntu asobola takyayita kataleke n'atunda. Free economy eyo nonno abantu bagyenyumirizaamu mu kusooka nti kuba nsobola oleeta ebintu byange nange naye eyina bwesumbuwa mu economy olw'ensonga ntiteekawo price levels ne equilibrium line eyina bwegikinkinga nekka nga tetemumanyi tosobola kugitamininga free economy kiba kyabulabe nti nelwemugwa temumanya bati wabeerawo estimates ntuufu teri di auditor bwagenda kujja mu free economy abali ya government naye wano wandiyongezeamu sales zino oba wano kati n'okuyimba bwe kwali nti n'okuyimba kojja ne kuba nga free economy nva gye nvudde kateero buli omu najja ne tukola kye tukola tumala ne tugenda buli omu omu n'ateekamu na nnyo n'atafunamu yadde omu n'atateekamu yadde n'afuna nnyo kati kiina bwe kitta akatale kituuka ekiseera ne kibeera nga tokyateekamu kufuna wabula oteekamu kulaba tuwendi kundaba nti wendi kiba kyabulabe kintu kyonna buli okikola nga oteekamu kundaba kubanga okulaba tekuggwaayo okulaba tekuggwaayo amaaso tegakubanga okulaba nekiwalaba ejjo oddamu n'okiraba nga okulaba tekutamiiza wabula okoowa kukooya kifuuka kya bulijjo lwe bakiraba ennyo so kati obeera ng'okiteekamu obanga omuntu asakirira olubuto kubanga lwo naawe olugero olumanyi nti olubuto kyoto asakirira yakoowa so kituuka ekiseera ne kibeera nga kiruzinze value. That's what happens to the music nti once you look to input nga tofuna mu otendewalirwa olumu oyinza n'okufuuka nuisance bw'oba teweegendereza eri abakulaba naawe kennyini ng'omuntu ntuuka n'olaba nga naawe kennyini teweefuna naawe otayinza kufuuka ekisekererwa eri gy'oli neweesekerera. Anyway era mu bbaluwa eyo nkyalimu nnyo bamaliriza babagambye ekizibu kyonna alina ekizibu akitwale ewa ndowooza bwe mba serabidde ewa presidential advisor on art on creatives that is Eddie Kenzo era kizi chairman oba ssente oba president wa federation. Are you in federation? Nzize nkyogera nnyo ebbanga nedda
I am not. Lwaki? Omanyi, formal or informal, it remains a factor. Formal or informal, it remains a factor. Bwe mubeera nga muli ku cake, nsuubira icing sugar yajjayo beauty. Yes. Naye cake yeri ebeera mu era abasinga tebali icing sugar. Cake eri bwebeera nvundu nga icing sugar ono kungulwanyirira. Kiina bwe kinyumira omulabi nemwe abagenda okulya cake kina bwe kibakola obubi. Kati ate sagala kubeera ku balabi, njagala kubeera ku bagenda kulya ki kubalya cake. Nti nsiddamu era ngamba nti bwe tuba tulina cause nga art ne tufuna opportunity newabaayo omuntu ajja okuyingira mu politics directly, tuba tulina kudda mabegawe olw'ensonga byonna byetulwanirira ebyakati n'ebyebirijja tuba tulina opportunity ebimanuvaringa. Mukyo kyentegeeza nti singa tukera ku makya ne tufuna ng'omuntu avuganya yataddewo embeera yaddala ku bukulembeze bw'eggwanga lino, bw'aba nga avuddemu ffe mu art eyebeera blessing. Era kiba kyetaagisa ffe kennyini kubanga bwe tuba nga tulina ebigendererwa ebituufu ebitali byakweyagaliza ebyokwagaliza n'abalala abajja okusobola okutuyambira awamu. Kubanga lwaki owagira atamanyi kyokola anaakuwa obukunkumuka obuba bulyaza amaanyi. So katukyalaba bingi. Kyogezaako okutegeeza mu njogera ennyangu Federation yajja kulwanyisa Kyagulanyi. Sikimanyi mu values zaazo, saagala kwogeranga muntu muwumbatuutu. Sikimanyi mu values zaakyo kuba simanyi values zaabyo. Sisomangako gundi yaabwe nti oba eno balina forum gye bagoberera oba balina manifesto yaabwe oba ki. Sijja kugamba bwekyo, naye nze ngamba nti tuba tuyina kuwagira oyo ow'ekyaffe, kubanga olaba kabibeera ebinyonyi nga birina colors zezimu, birina bibuukira wamu, birds of same feathers flock together. Yes, nti kati lwaki bibuuka bidde eno nga feya tulaba ennyanga ezidde eno netugamba katudde eno eri eŋŋaŋa. Nedda, feya tugende wamu ng'ennyanga. Okay, tweyanza akyali ku SRK Media saako ne Thunder Media. Tukyatanya ku nsonga is an artist ate ebintu bye tumubuuza era bigwa mu ttuba lyaba artist. So kyowulidde nga akizeemu mu ttuba, akizeemu nga ye omuntu si bwe kiri. Sira kyetidde ze sibitya lwaki ntya because ekiseera kyekyo omanyi life eyina ekintu kye bayita transformation. Transformation eyo olumu esobola okuba nga eri gradual, olumu esobola okujja nga ya process evaawo enkya oba nekyapeninga bwapeninzi transformation. Kati kyabulabe nnyo nnyo transformation okutuuka nga toli ready, nga tomanyi ate kati obudde bwe tulimu buno n'emyaka gye tutuuseemu gino tulina kubanga twogera ebintu ebireflectinga newa gye tuvudde ne gye tuva n'abatulabirako n'abatulaba ne betulaba eyo birina okuba nga bikola ki tumanye wa gye tulaga, birina okuba nga bikola decorum kyenyiza okugamba. Anyway, Adaxi nja kulowooza ku ligimu yammwe nga bwe mwajja ngenda okulaba kati sigenda kumenya mannya naye ogijjukira awo mwajjira abantu bwe mwajja nabo ndowooza oli omu ku batono bosobola okulaba ntwakulabyeko mu wazit Lato Milk the endorses you ne bakubanga bakuwadde okubeera nga oli ambassador waabwe, naye nga waliyo omuntu atasobola kufuna wadde okubanga ambassador wa broker zino broker ze tuzimbisa olusuubira nga ggwe kivudde ku ki? Okay, there is a blessing. I always tell people there is a blessing, but before the blessing waliwo ekintu kye tugamba nti olaba bw'ogenda okusoma fenna tugenda, of course fenna tuba tulina teacher y'omu ne blackboard tubeera kwemu oba olumu ne services zezimu nene tuvaayo nga results za njawulo. Waba waliwo abamu nga ebiseera bye tuba tusomeramu ate ye byalabye nga bye bitufa okusanyiramu omupiira.
ebiseera bye tulina okukola mu revision ebyalabye nga byebiseera ebyokulaba aka girlfriend wali tugamba fena tukyuka olwa goals zaffe zetulina kakati I think companies zitunulira nnyo kintu kye bayita moral ng'ovudde ne ku companies family is made of moral y'empisa enneeyisa norms zaffe twogera tutya tucommunicatinga tutya tuli tutya banakutwala mu bantu bwe banakubuuza ekibuuzo n'okiddamu otya nekitali kibuuzo nenneeyisaayo nenneeyisaayo kwennyininyini lwaki okola ekintu kyotasobola kukeera ku makya kutuula wansi kulaba ne bakadde bo lwaki ofulumya statement gy'omanyi nti ne maama wo bw'anaagiwulira ejja kumuwewula mu ngeri bw'etyo kakati mu art wano nakyo mwekiri nti waliwo ssente zetusobola okufuna eza buli lunaku nabeerawo ssente zetusobola okufuna ez'ebbanga nabeerawo ssente zetusobola okufuna ez'olumu kati gw'olina okumanya zino ezijja olumu zijjirako ki zino ezijja buli lunaku ziditamininga ki kiri eri gwe omuntu okumanya kuba career nga bw'owandiika akatabo bw'otandika okuwandiika ekitabo ng'okola intro yo oyagala kusikiriza muntu kutuula wansi kusoma ki kitabo kino amala akola recommendation ye eri abalala abasigwa ojja okwekolera recommendation ku kitabo kyo kisomi weebale nnyo kati kitegeeza ne music bw'aba olina okuzimba music ng'okimanyi nti ntandise bwe nti mu boodi yange ngenda kubeeramu then nkomekerere bwe nti kubanga ayagala gaana waliwo okubeerawo okukomekerera naye abantu balivinga life nga batabeera enkomekerero kati okukola ne companies nga bwombuuzizza wabeerawo okutandika entandikwa oba they reflect back ne bagana ye ono artist tuze tumulaba ng'akola bwati ne bwati abeera mu masomero bwati ne bwati dedication okubeera mu masomero dedication it's a calling kusinziira ku brand yaffe gye tulina nga Sam's nga Lato Milk nga brand yaffe ABCD I think omuntu ono asobola okubeera compatible nayo okusinziira ku kye tulina kuba tutunulira family tali abusive tali gundi sinti nebyo byokuvuma tabimanyi amanyi kuba omumwa agulina n'ebigambo abiwulira talina lwana na gundi ne sinti obali munafu amanyi agalina naye n'omanya nti pedigree gye ndimu egenda luddawa nze nange nali manyi mbuno kati ng'abantu nga Messi oba Ronaldo nga mmanyi obabbo obutoogera ku buli kye basanze bakasiru si bakasiru naye teboogera buli kye basanze olw'ensonga they represent a wide and big and mega audience that is infinity tutasobola nakubala kubanga Cristiano Ronaldo bw'abeera aperformingira for 95 minutes or 96 naye bw'abeera aperforminga ababeera bamulaba live awo nga performinga mitwalo n'emitwalo kyokka ate ababeera eri ebweru ku telecast eno gye tuli ku TV abawulira obuwulize omupiira kugundi abo bote babalika infinity ensi yonna ebeera emulaba naye kati bw'atuuka ate okujja okwogera ayogeranga abadde ali mu ddiiro lye nga ali inserted bulungi kati tekitegeeza nze kujja kwogera nze alabibwa abantu bensobola n'okubala music ono kuba otulaba music gyavudde we twaligambye wano ku ssaawa eno abaana music wedda abantu abasinga tebamufunamu ssente naye kati ku mulembe gwammwe oba mirembe gye mumugoberedde awo emitonotono gye gibadde gitandise okuba nga gifunamu ssente naye ate olaba nga ayonooneka ekisooka kino n'onsonyi okyogera music gwe muyimba tetukyasobola kutuula mu ddiiro lyaffe n'abaana netumulaba netumuwuliriza okyegeera ekyokubiri muyimba kufuna ssente so si tomanya nti enkya n'abeerawo ntya mwagala kufuna ssente ya leero bwe ndowooza mu ndowooza yange ne ngamba nti kyekikyalemeseza copyright eno okubaweebwa mba mukyamu first of all ekisooka kya byonna kibuzo kyo kirungi nnyo kansooka okwetonda ku lwekyo sorry for that abawagizi baffe bonna betukosa mu ngeri emu oba endala kubanga ekigambo kyobeera oyogedde n'ebigambo byobeera oyimbye birina gwe bibaako gwe birumya mu ngeri emu oba endala nsobola okubetondera olwekyo naye bannange si nti nno omuntu omu asobola okuba loud speakers abalala oba abantu ababiri
ate ekirala si nti nno abantu bonna bwe bali naye kyannaku nti tuva mu industry erimu abantu nga ba Elishama Wamara tuva erimu Paul Kafero Haman Basudde ba Class Kawalia ba Dr. Jose Chameleone ba Bobby Wine ba Bebe Cool ba Moses Radio ba artist bangi nyo abetulu bangi n'abalala besumenye bafire bongo lutaya kyannaku nnyo kubanga tuva mu family mu lineage bwetyo nti omanyi ne bogenda kubijja ne balaba jjajjaawo nga jjajjaawo yasooka ow'olujja olwo yali musajja mukozi nnyo ng'akumye ekitiibwa bwati ne bwati kati mube bazze baziika ne baddawo nga mwetuze family erina bweraba nga waliwo ekyayingirira family ekitamanyika bwe kivudde naye ekyo ekintu ekyo kyetugamba kiba kirina cause wekiva it's high time abawagizi bo kennyini baveeyo bo bakole ekkowe oba bateekewo eggoye oba salesale twegugunge sijja gamba kwegugunga ku kyo kubanga buli muntu akuwa reason ye naga nti ffe tuyimba ku lw'okubanga abantu kye baagala abawagizi abatono soogera ku lwa simanyi numbers naye oli bwagamba nti ffe tuyimba kubanga abantu kye baagala kati mbuuza abantu kye mwagala nze nganze si kyenjagala sijja naye kwogerera abalala naye nganze si kyenjagala kati kyeyo kyennyini nyina njanya abantu abagamba si kye twagala baveeyo bagambe nti si kye twagala kuba balina ways ennyini okulaga obutali buki mu mativu kwekyo kubanga ekyamazima amalungi si kituufu era si kirungi in all kubanga oli akubuuza nti olulimi kitegeeza babiwulira by'oyimba babiwulira ssebo kakati ekyo nno okiraba buli muntu asobola okuwa diversion asobola okuwa dimension ye mwalabira ebintu direction mwali ne dimension mwalaba nti eno 3D eno 2D eno 4D naye ekisinga obukulu ye all diagram eno tulabye eki ffenna